yalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Bannayuganda baagala nnyo okukozesa obuveera naye kaba kacupa kasoda bakapaakinga mu kaveera ne beerabira nti teri kintu kibi nga kaveera. Mu kwonoona obutonde n'ebintu ebirala nkuyanja mu 2007 etteeka lyayisibwa naye n'okutuusa leero teriteekebwanga mu nkola naye wetwogerera wazzeewo enkyukakyuka kigambibwa nti gavumenti yakuliteeka mu nkola. Nga bayita mu nkola ezikozesebwa ebitongole ebikuuma obutonde ewamu ne gavumenti baagala okusanyawo kintu kaveera nga bakikwasaganyiza wamu n'ezi supermarket mu Uganda okukuŋŋanya n'okusanyawo obuveera. Kino bakikoze nga pilot project wakati wa NEMA ne supermarket nga 10. Supermarket zisiimye n'enkola era etandise okulanda empapula ezimulunguka ne ziddamu okukozesebwa kati ze zikozesebwa naye supermarket zokka si ze zivunaanyizibwa. Abatuuze kino omuntu etaaga okukyenyigiramu mu kuyamba mu ngeri y'okukikwasaganya. Buli omu yandibadde n'akasawo ak'okusituliramu ng'agenda okugula ebikozesebwa era n'agamba kashiya nti bambi weebale nnyo naye nazze n'akasawo kange. Obuveera bwonoona obutonde bw'ensi ewamu n'eggwanga lyattu. Obutonde butwetaaga naffe era tubwetaaga bwe tuba nga twagala enkulaakulana mu ggwanga. Olutalo lukyagenda mu maaso mu maserengete ga Sudan luleese ebizibu bingi. Omusasi waffe Cross Catalyst kaaga tutuuseeko. Mu mambuka ga Uganda olutalo lukyakwajja. Sudani nsinto nnyo ya myaka 4. Bannansi bayo bangi bagiduka buli lunaku olukya bingi bye baleka emabega ebyokusasulira era abantu bukadde na bukadde balusuddemu akaba kati abanoonyi b'obubudamu bonna basala ensalo okuyingira mu nsi nga Uganda, Kenya oba Ethiopia. Eno zi gavumenti zaayo gye zibayambira n'emmere amazzi ne weema. Uganda yakawandiisa abanoonyi b'obubudamu 160 naye embeera mu zino enkambi yeyungula ezziga. Naye okunoonyereza kulaga nti abanoonyi b'obubudamu omutwalo gumu n'ekitundu tebakubako lya mu lubaale n'okubulawo kwabwe tekumanyiddwako mayitire. Abamu bagamba baleka baddukayo mu nkambi z'ababundabunda okunoonya ebyokukozesa naye n'abayo gye baasenga tebibamala. Abamu ku bo bafuna endagamuntu za Uganda era waliwo obweraliikirivu wakati w'Abasudaani ne Bannayuganda. Kya mukisa nti World Food Program yalangiridde okubongera ku buyambi. America ne Australia bawaddeyo obuwumbi 5 obwa Uganda. Abaana bangi baawukanyiziddwa ku bazadde baabwe naye nga kino kigonjoolwa b'ekitongole kya Red Cross. Balina kye bayise snapshot book okuyamba abantu okuzuula ab'enganda zaabwe era 160 babayambye okuzuula bazadde baabwe. Sigadde nze Cross Catalyst nga mbaweereza ku Newsbet. Weebale nnyo Cross Catalyst ogatutuusaako. Bannayuganda bangi batandisewo zi bizinesi ku mabbali okusobola okwebeezaawo n'okwongera okufuna ku nsimbi. Abamu abalina ettaka okulunda enjuki kati gwe mulamwa era kino kifudde okulunda enjuki okufuuka okw'ettutumu mu mazima ddala. Omubisi gw'enjuki guva mu bimuli era guwoomedde nnyo abantu okumala ebyasa n'ebisiibo. Omubisi gw'enjuki gulimu ebiriisa era guyamba n'okutebenkeza sukaali mu mubiri. Omubisi gusobola okukozesebwa okuwoomesa caayi mu kifo kya sukaali kubanga gulimu glucose ne fructose okusobola okukuuma omubiri nga mulamu bulungi. Omubisi bw'oguteeka mu mazzi agabuguma guyamba okusaabulula amasavu mu mubiri gwonna ate bw'oguteekamu enniimu guyamba okukendeeza omugejjo gukkakkanya amabwa g'omu bulago awamu n'okugogola emimiro. Omubisi gukozesebwa ng'eddagala mu mawanga ag'enjawulo kubanga gulimu ebiriisa ebitagusobozesa kwonooneka. Gulimu amazzi matono ddala era ne asidi mungi ddala ekiremesa obuwuka obuleeta obulwadde okwegiriisa mu mubiri. Abasawo kati bakozesa omubisi gw'enjuki mu kwanguyiriza okuwonya abalwadde ba kkookolo nga bamaze okubalongoosa. Okuva ku bakozi b'ensusu paka ku bayimbi bannamizannyo paka ku basawo omubisi gwa mugaso nnyo ng'oggyeko okuwooma ennyo. Omubisi gw'enjuki gwe gumu ku bintu ebisinga okutundibwa mu zi supermarket. Okulunda enjuki kiraga enkulaakulana mu ggwanga. Uganda efulumya ttaani 2 n'ekitundu ez'omubisi buli mwaka ekiraga eno bizinesi ekola era etambula. Akatambala akakozesebwa mu kwebikirira bakayita veil oba kayite ijabu mu Luwalabu. Ku mulimu gw'okwebikirira kannantalemwa. Newankubadde abamu bakalabanga akeekuusa ku butujju mu mawanga ekambalwa bawala basiraamu bokka katwalibwanga akabonero ak'ekitiibwa era akakuuma oyo zaabu. Ebyokkaŋŋoola n'okavvoola bikolebwa abo abatakategeera. Era balina baserebu bwabwe ab'emisono nga Diane Pelangi ow'emyaka 23 enzaala ya Indonesia ono yasosoowazibwa ku mutimbagano era yali mwatuukirivu mu New York Fashion Week. Si kumuwaana nnyo naye ku by'emisono aba amazeeyo nga naye ekyamutuusa wano bwe buno obutambaala obw'emisono. Obutale bwa guno omusono gw'obutambaala munene ddala era n'ensimbi kati bazikwatira ddala.
omusono gwa hijabu wetwogerera kati gukutte akati. Waliyo n'obutambi obuyigiriza okwesiba buno obutambaala wamu n'okwebyula. bannamisono nga Frida Disguise abukozesanga engeri y'okulwanyisa obusosoze bangi bamujerega olw'eddiini ye. Nakyalo ono yasazeewo okukyusa mu swaga n'abaddira ng'akoze obutishaati obuliko ebigambo ebigamba bantya lwa misono tebantya lwa butujju kubanga era si mutujju. Ebyemisono bisoboledde ddala okusomesa ensi ebikwata ku hijabu. Tunula era weetegereze kano akatambaala n'ebikoogerwako ng'era we kigambibwa nti n'ennusu eba ne sayidi bbiri. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma nolala tulondirira amawulire amalala gokya nsigadde nze MC Loy ne Ladies Like. ago ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma